musibulura okimanyi nti president kuyidya tusibulura okimanyi nti abantu bateekamu ne sente ne bagula kaadi ezo bagende babasibulure okimanyi state house buli saa bajukubira simu ntoneerabira naye nga wallahi byagenda okulya bya mitwalo 3 oba 4 oba 5 naye nga ataddeko n'amafuta agenda okumaliriza nga ali mitwalo 7 olw'obulungi nti agenda kubeera ne president ow'eggwanga naye Allah subhanahu wa ta'ala agenda nti yagenda tusibulure. Kino kikakata kwabo Mungu yasumusa mu nfuna eri abeetaavu oba abantu abakwetoolodde. Mwekyo kirungi nnyo gwe omugagga ampuliriza buli lw'oteekateeka nga futaali manya okuliisa emmere tunuulira nnyo abafuna mpola bw'oba osooka n'okugabula okimanyi nti ffe mugenda tuyita ku mmere tulyako katono. Kirungi obutajaajamya emmere wabula okugiwa abantu batwalyeko ne baalise ewaka. Abagabula abantu abazze n'obuveera obaagalanga nnyo emmere eno bw'agirya agirya musiimu laba bw'agikwata nazzaayo eka abaana ne balya n'omukyala n'alya laba Allah bw'ayitiriza empeera zo abalala mugamba nti kiswaza abalala mugamba nti kya wansi naye kya bbeeyi teekawo akabeera nkola ya wakitima Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kya musiraamu lumu wakitima Muhammadu sallallahu alaihi wasallam enjala yamuluma neyeyanika ku musanaawo fajaa Abubakar n'Abubakari najja wahuwa hakaza kama rasulu sallallahu alaihi wasallam naye nga alinga mutume nga naye enjala emuluma nga batuddawo mu kasana ne wajjawo omwana musahaba n'asaala bwe yamala n'abuuza nti ya rasulallah nga muli wano nabbi n'amugamba nti enjala etuluma n'amukwata n'amutwala awaka n'asala embuzi nga balina Abubakari n'agibagabira mutume Muhammadu sallallahu alaihi wasallam n'alekako ekitundu n'agamba kino ky'abantu bannyumba beeka wange nabo tebalina kyakulya bwe kityo bwe kyali ne ku Abubakari. Ndi Sharif Sebunya ku Ramukede TV1.